It's a beautiful Sunday mukulikeyo nnyo mu masinzizo abasobodde okuba nti mugendayo jjukira nke Sunday ddako Monday Christmas n'ekyo mukulikeyo ddala okusinza ku mutonzi okumwebaza okuba nti yatuwadde ekirabo eky'obulamu ffe baani abakyaliwo tumwebaza Mukama ate era n'abatuwoowa emyoyo mwebale nnyo mwebalire ddala Sunday bwezisa budde bwe buti tuba twogera ku nsonga ezitambuza obulamu and that is love. Without love tuwali tusobola kutambula. I'm telling you. Watali mukwano nogamba I'm single and contented. You're miserable, like seriously. Once you're in love, you're happy. Love is something. Love is medicine, I would say. Anyways, tuwaniriza, I have the beautiful girls Lunako Royal. Let's look for abachala, abahajati, abakulukulu ne batubuulira, abafumbo ne batubuulira nti abasajja bakwana ne watali nsonga n'enkitya. Tukosobola okwana omukazi for no reason, just because oyagala kwanamu. Babitugamba naye nga nabasuubiza nti tuteekwa twogeranga ensonga ezaddala tuleta abantu abalimu ekyo ekintu naye ng'olina love story obwagaana bwava ku ki bw'obulimu bukunyumira you can still contact us enamba y'essimu eri wansi awo n'ogamba bannange mumpe chance zijaawo nange nnyonnyoleko abantu twagala bya ddala tukola wano bisitole ebyo bitaliiyo tufiiringireko story n'olwekyo mujje tubeere nga tuyambagana mu nsonga ez'omukwano tubaniriza abagenda babuuzaako abakyala benni nabo balungi and I'm sure they have boyfriends because bakyali batu they're not yet married I'm sure but they are dating nsanyusa okubalaba you have a beautiful smile thank you nolwali akigambyeko nani moto jali bamugamba she has a beautiful smile omuntu jali asooka obuuze ku bantu abalabi ba Delta TV babuuzaako nnyo mukulikeeyo ababadde ku church mwebale kwekumira ku program za late light now nga olunaku olwaleero batukyazizza tujje nga tubabuulirako biki bye tufeesinga tunyumiddwamu ki amannya Nakibule Lauren ngenda kubeera nammwe ekiro ky'olunaku olwaleero. How old are you Nakibule? I'm 22 years old. Onakkirizibwa okubeera mu mukwano sireeta bato amansanyusa okukulaba nange okusanga eradde nnyo byaleko weddira ki naddira nti akabbiro kiketo manyi bakitubuuza ebyo ebibuuzo omuntu ayinza okwegomba nga weddira kimu naye temukyatugamba mannya gaddala mutugamba gano nze naye ennaku zino kati bye tusoosa ate tunagenda wala nnyo nyinasooka kumanya weddira ki neddira ki kabbiro ki akabbiro then netugenda maaso emba siyita nga nkivamu tobuuza ku saidi ya maama nti maama oyeddira ki owono oyeddira ki anti kati ebintu ng'ebyo bye tutandikira ku maama taata tuleme koona kubanga oyinza otuukayo nga olwedde mugenze wala ate kati nga mulina okivaamu olina kibukabuuza okuvaamu buuza ku balabi musire mutya balabi ba Delta TV amannya nze babiri Naume nga leero tukyaziddwa mu programu eno kuba kube twogera ku nsonga z'omukwano. Omukwano ogumanyi? Ngumanyi mukwano. Ogulimu? Gutegeera. Onagulimu ate agutegeera. Nsanyusa okulaba. Just in case you meet a guy ng'agenda kukukwana, kibuuzo ki ky'osooka omubuuza? Ekibuuzo kye nsookera ddala okumubuuza kiki ky'onjagaddeko? Nsooka kubuuza olina ssente? Olijja luvannyuma. Wava? Balamusizaako abalabi ba Delta TV amannya nze Nanziri Sheenah nze neddira ndiga. Omusajja alina kwagalako ki Nanziri? Kati omusajja akumaze kugamba nkwagaddeko amaaso go. What else? Ki ekiddako awo? Ekyamaaso kyo kimanyi nina amaaso amalungi. Ky'omuddamu? Nkimugamba muno kimanyi nina amaaso amalungi nekyo ekirala kyonneegombyeko. Olina osooka okuba ng'ondabidde ebbanga si kuva eri n'otomera nti nkwagadde. Naye nga nze kyamba njagaddeko ndi mukyala mulungi nina empisa ennungi. Nanziri atunyonyodde otegedde fiiki mukyala mulungi alina empisa ennungi. So tugende wa Brownie. How are you? You're beautiful. I'm okay. Teweeyerusa obweru bwa ddala. Nze mbunoonye oli ku nakyo. Okay? Asooka obuze ku balabi. Abalabi ba Delta TV musibye mutyeyo mukulikeeyo ku kyaki. Tuzeero wano ku Delta TV okuba kwekyaringako nammwe mukwano abamu twabuvaamu twabukoowa. Ndindako ku myaka gyo wakowa omukwano. Nagukoowa olina emyaka emeka? How old are you? 20. At 20 years you're fed up with love. Kiki ekyabaawo?
ebyabawo bingi ngenda bibanyonnyola. Tusooke naawe yaguvaamu tugenda waliwo asanyuse. Tusooke naawe yaguvaamu. No, why do you want to know nti maybe tunaffe twetereza abawala ate abalala kiki first of all, how did you meet the guy in the first place? Nali mu vacation yako nengenda eyo yali nto nogera kutwalira erimu lye nali nkolerako mami wange yali akolerayo nengendayo nensanga guy nabeerawo nga njigiriza ngenda olaba byanjigiriza bigenda wala nange nengamba why it's okay kabigendeyo netubeeraawo mukwano nga womulabaawo tubeeraawo netugenda mukwano netubeeraawo ebbanga lya myaka nga 2.5 kati mba ngenda mu semester yange esembayo neŋŋamba mpulira njagala kubeerako nga ndi nzeka kozi bukyanga mbeerawo sibeerako nga ndi single. Namusanga mu vaaka naye neryo babega nalinayo naye kati nali sibeerako nga ndi single nenjagala mbeereko omulamu bwa single ndabe omuwala alisinga abeera You chose it yourself okubeera single. Wabreaking otya up naye bwama mumenya abaana b'abandi emitima? Saabumenya mutima nze tuteeza nkugamba nekugamba njagala mbeerako nzekka nsabayo ku time ate byenjagala tobyagala kuba ekizibu kye twasanga yali musawo ate nga alina ebbuba lingi. Togamba musajja alina ebbuba? Sagala musajja alina bbuba kati nga ngamba buno mu abajournalists simanga mwakola ku TV ogenda tuuka eyo ofuna abasajja bangi nemugamba omanyi tukole bati sigaze omukwano gwa friendship gwe twatandika nagwo bino tubireke. So he's just your friend. So you're single up to today. How many months down the road now, over years? How many months that you're single? Like 2 years. 2 months. Now so no good day. Don't you miss him? You don't? I don't. Okay. So okay, no. You're dating, you're seeing a person, you're not? I'm seeing someone. You're seeing someone. For how long have you seen the person? Not that long, it's like 2 months now. No, mwezi mu mwaka omulavu mpya eyo ate bannanga. But I'm not sure with that person because the last relationship that I was in, so I'm like, is he the one? Okay. If I treat him the same way you treated the other person, he won't disappoint me. Yes. So, at India or went. So, tusooka twogere bino ebiri general nga ffe abawala. When are we ready to date? Like with the girls, let's say omuntu akuze amaze okusoma, amaze high school, ali ku campus. Abo obulamu bwonna, of course ne high school abamu babeerawo n'abaagalana, but bano benjagala abo bali ku campus by the way, si ba high school. Nti otuuse ku campus, is it the right time for you to start falling in love, dating? Yes, it's the right time, but it depends on the person that you're dating. Because with girls, you cannot date someone that is not going to benefit you first of all. He's not going to help you in any way. Like if you have a problem, it's an emergency. He's not going to be there to cook So it depends on the person you're going to date. There is this scenario. I was in my first year at campus. I met this guy Kumukolo. Byogere mu Luganda tubitegeere. Ogenze nga mugenyi ku mukolo. You know, mukolo like gwali relatives. They are in Masindi. So I met that guy. He was cute. I know, very handsome. He was very handsome. You know. But that guy, that like the humanity for Chiriko distance, them start traveling up to Kampala or the waitress, so we spent a night in with him. Hotel. No. But then my high five, baby. In a hotel. Then the next morning we went back to the place where the function was. Yes. I met him again. I was putting on my blue dress. Very smart. Very smart. Wow. You had makeup on you. You know, I was very smart. Then he approached me and he was like, I saw you tonight. I wasn't sure of the person that I'm seeing right now. Then afterwards, like, you didn't take my number. I was like, you didn't give it to me.
Kati najja nangamba, I didn't know you have a nice body. Oh, wow. I was like, wow, thank you. You didn't know you had one. I knew that I had. Okay. Then I just wanted to appreciate Ngansinyeko. I said thank you. Then he was like, in the evening, that if I take you out for a coffee? I was like, yeah, Tuli Masindi. I was like, yes, I'm okay. Free. After reaching home, I'll place my stuff, then we meet. Then he gave me his number. Net chatting on WhatsApp. So I was out I had to travel back to Kampala. Then traveling. Kayinga bansindikira message otuuseewa walidde akuwadde kuzaala nki ateekamu mangu ago ng'ateekamu abatukola ne mugamba nga omanyi abawala tubeera n'obukodyo ng'omuntu toyagala mulaga nnyo nti because I also crashed on him that same moment. Abawala naffe tukrashinga ku basajja Gaye wende yali amaze omukuba agala sente amugamba byayagala ng'awulira obulamu butambula nga we yabubala kale tugenda tutandikira awo ate tugende ku mulongo angambye oli mulaavu nnyo okubadde mu bbanga ki tugubeeramu ne tuguvaamu ne tugufukamu ne tuguddamu ne tugubeeramu batyo tetugubeeramu nnyo obeeramu n'ovaamu n'oddamu anti kati bw'ogubeeramu ennyo wesanga nga mugenda wesanga nga maaso eyo temukwataganye mu ngeri emu oba endala olinda kuti tugubeeramu nnyo ekitegeeza no si kibi kugubeeramu nnyo but that waliwo ebiseera wekiseera wekituuka then nemutuukawo nga temukwatagana kubanga ebiseera ebisinga tubeera negundi za njawulo ebigendererwa bya njawulo nemwetomera temwemanyi nemutuuka eyo nemuyitinga nemudda nemubansinga buli omu n'akwata liri jjukira emmotoka bwekoona bwewakoona buli omu agwa gy'asanze kati gabanga mazzi nti ndeese twala mpewo ereese egenda kumala ejja ekitwala bagenda kutwala paka ddi however tubeerayo era tugubamu omukwano naye mukugubeeramu bingi byetuguyigiramu nti bwogubeeramu nosanga ebintu ebyenjawulo kale byoba te-experiencinze eno mabega wesanga nga bingi byoba olizeemu omukwano gw'olimu mupya kodde nkufiki kyaŋŋambye gugwo si gwa nnaku si gwa dda kati guno mupya gwe guno gwenyumiza ate essaawa zino gwe tuliko kubeera namu bingi byenjigiddemu tabadde eri indako sijjadde ogera gwe mulongo abalaba bano temutuula kakati okay tetusobola kutuula mba bw'ogenda mu society empya osangayo abantu ab'enjawulo so mu ab'enjawulo of course tewasobola kubula kugambako as a girl child you know zava omukulu okay ayina nolaba eno shongera mukubira mugambe ssebo teyokusande girabe kati era of course bw'otuuka mu kifo ekipya nga mbadde nkugambye ofuna abantu abapya force bw'ogwa mu relationship eyo ng'ogibeeramu ng'olaba bw'eneetambula kugattako tekugatta kuba waliwo relationships zetubeeramu nga tezigattako just kunyumirwa bunyumizi tambula ogenda tubikola naye wali obikozeeko ndikugwe nagerabidde namuyita kyemulabako ekirungi ennyo so naye wali obikozeeko nogamba kambeeremu just nyumirwemu life is short sibikolangako lwaki kubanga sibyagala ekiko kye nali ngambye tisobola kubagala mulenzi wa ku campus tonimba we nali mmanyi naye byali bifa until I met this one person at campus naye era tebyaggwa bulungi yali gundi mukwano gwange nga nkwasaganya oyo omulenzi nga ngamba agenda kuyambako naye yali mu second year nga nze ndi mu first year akuyambeko nga mumpa nga tutandika nga ndagirira bulungi kyavamu atandika okunkwana so yali mubi nenzikiriza naye the moment wenakkiriza omulenzi
yalinga nsindika message buli ku makya teyaddanga ng'omusindikira ka hayi kimutwalira ndowooza essaawa nga nnamba okuddamu n'agamba leero ngenda kujja nkulabe obudde ne buziba n'atajja n'agamba nabadde ndi busy yabeeranga busy had much time on you neŋŋamba no ne mmuleka ne mmwesonyiwa okudda ku kabuzo ke wabuuzizza nti wotuuka ku campus is the right time for you to date yagambye mbuno it is naye to the right person kubanga ogenda kuva eri otomere ze mba ndi mu kudeetinga sisuubira nti enviiri ngenda zimazaayo mwezi mulamba sisuubira kubaawo nti ngenda kubira mama wange ansindikira ez'okulya mbeera nyina kuzijjamu ggwe lindako meaning you go for a relationship oyagala muntu akuyambako your needs and your wants exactly mbeera njagala omuntu anannyambako nga sigenda kumenya ate bazadde nnyo kubanga nawe era tuba tubamenya wadde babeera teboogera buba buvunaanyizibwa bwabwe abazadde ye kati buba buvunaanyizibwa bwo gwankwana akaviiri kange okulaba nti kakaddiye ate nze sisaba bwayina okumpa oza mukiwulira ye tasaba buvunaanyizibwa bwo okuba nti omuwa sente z'akaviiri tagenda gamba mami mpa sente z'enviiri ate nga naawe gy'oli omukwana wamma nkwagadde ate anaabaana nkwanira ku malusu Anyways, this is a girl talk. Maybe abaana abato bo be baba balowooza be baba baagala mu relationships abe nembulamu ase tugende wa brown. Is it the right time to date at campus? For me, it depends on you. Kati wemba nga njagala okudatinga nze ne wembaawa nsobola. Naye kati abantu abamu balowooza nti wemba nkyali mu secondary primary mba nkyali nekisinziira gwe engeri gy'owuliramu oli azinakwana kubanga waliyo n'abakwana bano abaP1 nga waP4 n'amukwana kati no waP4 ali yamukwana nga waP7 najja n'amukwana kati woba omukwana kiri gyali okukkiriza kubanga era neyo laavu erina engeri gyenyumamu eya primary maneesagirimu wagirimu yakunyumira eya primary yansuula enyuma kubajjukira oba toweefiirayo oba tofaale nti agenda kundaba simalanga nga akola kino oba okola bibyo naye ng'olinayo omuyita baawo boyfriend naye ng'okimanyi yandaba n'okolayo akantu ng'okimanyi gundi atunuulidde okitegeera yemu neya secondary nagirimuko yeeralula mwewereza obuyimba n'owandika ekitabo kiramba Queen of my heart emukola emisango eya school nagirimuko eya campus sijibadde olimba sijibadde mugayi gwe mbadde ndeetinga tawale ku campus campus nze sitera kwagala nnyo okudeetinga mu kifo mwendi tokikola ne wano sitera kwagala kikola ndoza mukulu ali mukontrol mutufungiddeko nnyo mukulu amani just webale kuba nti sho teekayo bulungi agiteekayo buteezi sagala nnyo okudeetinga mu kifo mwendi kiba kindeetera kubeera uncomfortable because nze simanyi kweka muntu gwenjagala simanyi kweka no feelings ate mulanga okikola otya omukulu wadda okola otya oba mbuulireko waki kati be batabitegeera bulungi bina ebintu it's not all about kukweka love yo but it's all about oli mu mukwano wali okwera nagamba nti nina gwenkola naye mwagala kati sagala batutegeere mubeerawo mukukutu okitegeere ebintu ebyo byakito muli bantu bakulu okukuta neraavu bakulaba oddamu nyo oddamu ni mu busonda kati fe abantu bakulu kale abakuzeekuzeemu tetulina kugikweka let it be kyekyo love what cherish it kirage kakasa nti kyekyo kyenjagala instead of kikweka omutwali awo kaseera nakwitako nakweza ka i5 namutunulako omuyitako omwami gwotunyumirizayo ex namudetinga kubanga twali tukola naye nga nze sitera kgenda yatenga naye tatera bbeerawo yali dokita nga tatera bbeera wajja lwalu noleka dokita nga tutukolera badokita badokita temubeegomba mubaleke bafu could you date a person at your workplace maybe any like workplace school could you just in a chance comes ng'omuntu oyo yo tukamya otumiza story yaffe yooli gwe wasanga if a chance nga
gwali. It depends on the person go looking because abavubuka most times babera muntu naye if you find the person nga he's understanding nga asobola otegera n'amanya we can do something at the right time. Sirabawo kibeera kigaana. Okay. Emboozi ekyanyuma ate ebintu byetwogera byaffe bya ddala abantu abaana bali waka bali ku campus nammwe abazadde tugenda bakomerawo. If you get to know omwana wo alina omusajja ku campus wamutwala kusoma ng'omwana, how do you tell your parents you're dating at campus? How you tell mommy and daddy I have a boyfriend? Because ensangi zino abazadde mwaniriza ne ba boyfriend b'abawala bammwe bagirlfriend b'abatabani bammwe mu maka for lunch katuwumulemu naye show enyuma tovaawo tukyakuweereza.